tulio no tulwana tubega Museveni nga tuleta mu nupu ate nga Museveni yatusasula ate golyawo yonona kibiina nedda bageze bajikuwe gwe Nambooze nazo oli wano ogamba ki Nambooze bino bipolitics byo bino ffe twabimanya dda tokyasobola kubituzanya labaga politics ga Nambooze galabe okumanya abantu mmwe muli babi bakugambye kadi yo tennafuluma oleeta otya abantu okwekalakaasa ku kadi etannafuluma olaba okweyagaliza lwaki olowooza nti kadi yiyo labayo era BBS telefayina eyo projekiti ya mpuuga nkiddamu jjukira lwe baatuta lwe baatusindika mu nuupu twali ffenna nga babagambye mwenna nze mbakulira mwenna bambega babega mu nuupu nze mbakulira mwenna nze mbakulira ffenna nga Museveni bwe yatusindika mu nuupu nze mbakulira kati labayo ono BBS yo mu nuupu eripootinga byononese yaleeseewo obuzibu ng'ekifo ky'omubaka omukyala owa Mukono n'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Empigi ebyasigadde nga bikyali bikalu ng'ekibiina kigamba kikyekenneenya okusalawo ekiddako era kati abalonzi mu bitundu ebyo tebamanyi kiddako. Kati abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti y'Empigi naddala abawagizi b'omubaka Teddy Nambooze bakedde ku ofiisi y'omubaka waabwe nga baagala okumanya lwaki tali ku lukalala luweereddwa kaadi. Mubadde abavubuka abakadde n'abakulembeze b'ekibiina ki NUP nga babagalidde ebipande babanjiza kaadi y'omuntu waabwe. Tumanyi nomination zaawedde kubanga ye yanfuula kino kyendi n'eri abaana bange okuva kuwagenda mu bisulo kubanga nze nazaala abaana bambadde tebasoma naye ku luno ababadde ku mulembe ye yabakuzaalamu wabazaala mu Nambooze wabazaala mu Nambooze Kyagulanyi ne bannonga be mutwala ekibiina mujjukira nga mbagamba ku bintu by'okuweerera abaana ku projekiti y'okuweerera abaana ey'emifaliso mujjukira nga mbagamba nti nalina abaana ng'ebikumi 3 mujjukira nga mbibagamba saagala mukole era olwo abawadde ssente omubaka wange kaadi Nambooze Teddy gwe ngaani byakoze bingi byonna birabika twasuze tuli mu maziga twebuuza lwaki kaadi yo teyafulumyeko first time ne mutugamba mukyetegereza Tereza Nambooze bamwetegereza ogende mu Duuma bali mu maziga bali mu kugamba mutukoze eki ogende Kiringa ente bali mu nnyumba bafuluma tebafuluma ogende Buwama bonna abantu abali wano bavuga ebitundu ebyenjawulo naye tubasaba nese kusaba yenna omubaka omukyalo ne Teddy Nambooze tubasaba olw'okugatta ekibiina kyaffe mu disitulikiti y'Empigi ku bifo by'ababaka ba paalamenti okuli ey'amawo. Okimanyi nti Nambooze yakwata futu soja w'e Buwama ne bamukwata ne bamufumita ekkufulu mu matu mutuyita basiru nedda mutuyita basiru. Okimanyi Nambooze yakwata futu soja n'amufumita ekkufulu mu matumbo olw'okuba bamugaana okwogera ku ggombolola e Buwama mbuno bamulabisa mutuyita basiru. Ebyo bipolitics bya Nambooze bibino wano kambi balage mujjukira audios ze twafulumya luli yagamba mu kisanja kiri yakwata abakatuliki n'abateekamu ebigambo lekambi bakubire wano nedda bannange lekambi bakubire wano mujju kati mbw aleeseyo abantu be era bagambye wano mbu oyo atugata n'abenaremu Nambooze njagala ombuulire ewuwo aba UPDF be bazimbira bazadde b'ennyumba oyina kakwate kine UPDF ne engineering brigade oyina kakwate kine engineering brigade ulira kana kantu Ayo mwanga mwana mbere ya chamate uli mwana gwange naye kwesonyiwa Empigi muduma yokola ki sagala kugamba bingi tasobola kujjayo nze ali andetamu ekibeera
yali andika era nange ngubulira obuyinza mubukozesa etya obuyinza mubukozesa kubanga nze nambooza onaba oyo mwanga ali ayagala kadi ya nopu kugiwa esooka nayagala mukwano gwe Ibrahim Kasozi yali owe Makindi nga ibbawo Jamila kati nga abasiraamu batudde beekoyebegezayogeza manki nakola ate nga dukira boki yalonze nze nkulira enywe kati nasetinga nfeetezi bantu bange kikonna kuteeka mpigi nenagamba nenga tetunasalawo kintu kirala kyonna twebuuze ku bannampigi bannanyini mpigi tuwuleko ku malowoozi gaabwe nabayita ba stakeholders nensetinga abantu bonna abakambwe bakatuliki bokka nga kodi gye mbadde ogimanyi abasiraamu bagala kutikira mpigi ate nga ffe Pambala tebatwagalayo nti MP ow'Amaserengeta Makuta South nalese Yusufu enengulu bagala Sadaamu Gaira omukyala Jamila bakatuliki banyiga tugenda mu meeting bamugamba Muwanga gune Kabanda muddeeyo ewammwe sali essimu namuwayo namugamba Kabanda muddeeyo ewammwe mutulekere ki ekitundu kyaffe era mugenda ewammwe timu gye nali mmanyi eyange nga manyi sitendi wafuna amugamba ekintu ajja kikola amanyi nti nambooza ngambye sooke kutugatta ffe tuli bakatoliki ekyokubiri mwana muto ayagala ebyobufuzi ebijja mu maaso ko yabimbulira Francis baali tebamwende na kaadi for your information. Owulidde ekisanja kiri bwe yasetinga abantu n'abawa koodi abakatuliki era byazeemu byali mu kuzannya mbolo nedda tebajja tojja kufuna kaadi gwe mukazi gw'olimba anti oyina ekifaananyi ky'omuti genda mu muti gwe mbw oteeke ekibiina ku bunkenke gwe okakasa byobadde okola tobimanyi tomanyi byobadde okola mu gavumenti ya Museveni olowooza tuli basiru jangu independent nakandi nga yagenda aliwa genda ne nakandi besimbyewo abantu bana oyo Nambooze Sharon mulungi ne Temulanda Nakawunde oliyo yaliyo Nambooze gwe yajjayo Temulanda batole kwabo naye Sharon mulungi nono oba batola ku Jowanirule ate naawe Jowanirule naawe Temulanda yasigaddewo if not baddemu bayita abantu okwewandiisa empigi eddemu ereeta amanya g'abakazi tetusobola kuyingiza musota gwe tulabye Nambooze sobola okuba lulinga wa stage managing abantu noba wa kodi y'obukatuliki bw'oba oli muwulize eddala enneenya waliwo ekintu kye bakyalaba ng'oyiwa abantu okwekalakaasa waliwo kye bakyalaba gwe oteeke ekibiina ku bunkenke gwe Nambooze ozitowa kiwakola ki oyina statement yonna ku ansadi ya parliament ng'ojjeko okulonda yes or no ku mwanyi wayimirako ku podium n'oyogererako abantu b'empigi bakulonda bagabira gundi mifaliso gwe mukazi gwayomba mbumbu abaana bo mbuno somanyi mbona abaana bo tebasoma gundi abaana bo wabazaala mu Nambooze kitaabu aliwa totumanyira naawe gwa w'empigi weka ffe tetuli b'empigi mbw abawaddeyo awo obusente olwo mbu mututeke ku bunkenke nedda ssebo waakiri bajiddize Temulanda Nakawunde yayimira mu palamenti n'agamba abantu bange ab'empigi baŋŋambye sigikwatako mu mbeera yali enzibu oyo omukazi yalonda tugikwatako kale waakiri olwekyo if not baddemu bayite abantu b'empigi bewandiise agende tumanyira wano mbuno otiisatiisa ekibiina gwani wasoma ki wakwata abantu n'obatwale wa Museveni ekisozi wasitula abantu b'emuduuma abantu bampigi n'obatwala ekisozi wa Museveni olowooza tetukimanyi
tumanyira wa mbuleeta abantu okwekalakasa kavule mbu n'empigi mbuno mbulaga mbuno wabuutikira mpigi